buli ennaku z'omwezi bwe ziwera 13 omwezi ogwamugulansigo buli mwaka gaba amazaalibwa g'omukulu amanyikiddwa nga Mikie Mukaaya abasinga tumumanyi nga Mikie Wine muganda wa Bobi Wine. Buli bwe gutyo kubanga yazaalibwanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwamugulansigo omwaka gwa 1989 mu famire ey'abaana 10 era nno gwe njogerako olunaku olwaleero wakubiri ng'ova wansi asinga mutowe amanyikiddwa nga Dax Vibe emyaka 5 kino kyamuwanga nnyo ebbeetu okola ekyejo ku nnyina anti ye yali abalwanga omwana omuggalanda wabula oluvannyuma ennyo maama we ng'amaze okufuna olubuto lwa Dax yakamutema n'amugamba ssebo ono omwana gwe nina mu lubuto ye mwana wange ow'obukadde. Mikie Wine yantegeeza ye ku buto bwe yakiwulira nga yalowooza nti nno maama agenda zaala omwana nga mukadde wabula si bwe bwali buto bwe bwamwogezanga bwe baamukasuka omukono ne gukwata ku kutu anti ye yali interview yedda gye baakukozesanga nga banaakutwala ku ssomero baakimanyirawo nti omukulu akuze atuuse ogenda ku ssomero baamutwala bukolokolo ku Modern Primary School eyo n'akakkalabya emisomo gye primary ng'agikubye oluku mu mutwe baamwolekeza ku ssomero erimanyikiddwa nga Igozi Nest SS lino lisangibwa Mmengo wabula eyo yonna nga maama we omulungi amuzaala yamufaako wabula Mikie Wine okufa kwa maama we akunyumyanga lutabaalo era mulimu ye agamba talizwerabira era ddawo n'agamba kale singa maama abaddewo n'alaba ku mukwaya ng'atambula ensi eno yonna yandimusituddeko n'amuteekako mu nnyonyi n'amutwalako eyo mu nsi z'agenda okkubiramu endongo wabula tekikyasoboka anti yamufaako ng'atemera mu myaka 8 ku 9 egy'obukulu. Senior 6 omukulu yagimalira ku ssomero erimanyikiddwa nga Standard High School nga lino lisangibwa Zana we yava ku Standard High School ne yeegatta ku Makerere University okusoma bachelors mu music, dance and drama wabula tebyagenda bulungi oluvannyuma lw'akasente okwemiima n'asooka abiwummuzaamu akanoonye bwe yali afunnyemu akatonotono era yalina okuddamu n'agenda ku Kampala International University era addeyo amalirize koosi ye eya MDD wabula era byagaana olw'akasente n'asalawo yeegatte ku kisaawe eky'okuyimba era n'atandika okulya mu ndago mu mwaka gwa 2000 njereere. Nnyina omulungi amuzaala ng'amaze okukkirira ekaganga gye batambuza emigongo ng'obwato. Mikie Wine okusoma kwe ne kutandika okkalubamuuko naye eky'omukisa omulungi maama waabwe yali abazimbidde ennyumba z'abapangisa e Kamwokya era kino kyayambako mukulu waabwe Chairman Nyanzi okusolooza akasente n'agatta kwezo naye ze yafuna mu bizinensi ye n'asobola okubaweerera wabula bwe yatuuka mu sini ey'okusatu Nyanzi akasente ne kabula mu budde obwo Bobi Wine yali atandise ofuuka ekizibu mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kisaawe ekyokulya mu ndago era ng'amaze n'okufuna kabiite we amanyikiddwa nga Babi Itungo awo baatandikirawo okumuweerera paka kumalako siniya ya 6 era Mikie Wine ategeeza nti Babi y'omu ku bakyala be yasisinkana mu ggwanga lyattu Uganda abalina omutima ogw'ekizadde abaamuleranga oli bw'alera omwana era ye agamba ebbanga lye yamala ewa Babi talina kabi kayinza kumunyumyako anti yabayisanga baana baazaala. Mikie Wine muzimu ku nnyimba ezaamuteekateeka mu matu g'Abannayuganda kwe kuli Sweet Namata wabula oluvannyuma ennyo yakola oluyimba ne bwanamusuuza Edirisa oluyimba olwali lumanyikiddwa nga Yanimba ate luno lwamugattako nnyo kyamaanyi era ku interview emu gye baaliko nga mpulira baatusuubiza nga bwe bakoze duo etagenda kwawukana ebbanga lyonna wabula bwe njogerera bino ng'ompulirira bonna baayawukana buli omu akola bibi. Okulya mu ndago Mwami Mukwaya yakutandikira mu kibiina kya Muganda wekimanyikiddwa nga Firebase wabula oluvannyuma ennyo ng'alowooza asajjakudde yakola kulyuye eyali emanyikiddwa nga Sulubada High School nakati ekyaliyo wabula bw'ombuuza abayimbi abagirimu nange nnyinza kutunulira mpwangali ng'embwa esudde ekidde. Atuyimbidde ennyimba nnyingi nnyo omukulu ono amanyikiddwa nga Mikie Wine ezimu ku zo ze zino ze ŋŋenda okusomera wammanga omuli Omwana yaluyimba 2016 n'Enkusaba 2016 Yanjala 2016 Katimbuki Kitabuse Ontabbira Tomayo Hello Mwalibana Sinyora Eke Polisi Duka Nako Sulubada Emelina nga n'oluyimba Emelina omukyala ali mu vidiyo yaalwo ye mukyala afumba ewakaawe Toneeraga Namata Wolokoso Majambebe
luno yaluyimba ng'agezaako okwanukula omukulu amanyikiddwa nga Moses Sali oba Bebekulu eyali abafuukidde ekirala. Alina ennyimba okuli Lucia, Fati Boom Boom, Muliro Limikisi n'endala nnyingi. Ono gwe njogerako akoze amazaalibwa ge olwaleero musajja mufumbo Kabiite we omukulu amanyikiddwa nga Sizinyikani. Omukyalo ono amulinamu abaana baasisinkana ku kyalo eky'Ekamwokya ate nga nkutegeezezza Sizinyi ono yaliko Vikisini mu nnyimba era mu luyimba lwe luli lwe nakugambye era Sizinyi okumukombisinga okumukwana afuuke Kabiite we lwali lutalo lw'amaanyi nnyo era Mikie Wine buli lwalujjukira aseka ennyo kubanga ne bazadde b'omukyalo ono Kaani baali bakambwe nnyo nga tebasobola kikkiriza muwala waabwe omulungi afumbirwe Mikie Wine. Ate ebiseera ebyo baali babayita abayaaya abafuuwa enjaga abafubutuka mu fayabesi kulu wabula bino olwaleero mbyogera bali wamu bali butoola. Omukulu ono alina amaka ag'amaanyi gasangibwa Gayaza. Mu bigambo byagamba poloti kwe yagizimba eyasookerwako yagigula miliyoni 25 wabula yagenda agula mpolampola ng'agigattako era yatutegeeza tikimutwalidde emyaka 4 okuzimba ennyumba y'eno gali kwoleka kwokomya amaaso. Muvubuka muto naye ennyumba gy'asulamu togimuwa ate si ye yekka wabula famire ya Bobi Wine yonna baganda be balina ebizimbe eby'amaanyi bye beekoledde okuva mu ntuuyo zaabwe. Mikie Wine ensangi zino alina omukwano ogw'amaanyi ennyo n'omuyimbi ayimba ennyimba ezitendereza omutonzi omukulu enzaalwa ye mu bitundu by'e Kosovo amanyikiddwa nga Levikson era balina ennyimba 2 ng'olumu ku nnyimba ezo kwe kuli guno omwaka lwe baakolera ewa producer amanyikiddwa nga Jaffo on the beat ne batugattako n'olulala lwe bayita luno lwe lunaku lwe luno. Nzikiriza vidiyo eno ngiwunzike nga njagaliza omukulu Mikie Wine amazaalibwa amalungi ennyo kw'ossa n'abawagizi be kw'ossa ne famire ye ebirungi ebyereere. Nze omwana Soda subscribinga commentinga ate sharinga tususinkane ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ku mazaalibwa gange kennyini nze kennyini kabwejumbira. Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Teweerabira bakadde baffe aba Cambridge Junior School bakubireko ku namba zaabwe ezo wammanga basobole okugunjulira omwana anti bagenda musomesa bamwe omusingi omulungi ennyo ogutya Katonda ate nga mukenkufu mu bintu eby'enjawulo bingi nnyo. Balina abava ewaka n'abasulayo. Bw'omwana bw'omutuusa ku ssomero asasula school fees ebikozesebwa ow'ekisulo n'owadde byonna abisangayo. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Export TV to the world.